buli choice kyota ayagala ku mukolo gwange kikole ku gugu tokikola ku gugu ana Kaftah okuze atayagala kyange gwe kikyo tokikola kiringa kugamba bodyguard nagisetinze nataddemu white mungi eyo giteeke mu ggulu oba ready yaleka balina figa amamaso nezisikini mukisagadaguda gayigonge bweza ntadela w'omuddo nzijukira bannange oyina kano kokola bwe namufuna kati kamulike ngalavu kuba banageza mundeke just now I had fun. I had to enjoy my day. In fact, that was my mutumanyi sanyu lyenna wa mama wange kuba buli muzadde atuddeyo yeegumya ne taata ne daddy basanyuka yali waawo maaso ne bagamba kalidalu waffe finally bamututte mali mulowooza tajja kgenda ate ngamba soose nogenda dusha inosanka because naye mufumbo bali bazeeko ewaabwe kati gwe mukyalo atalina ssuubi lyetula wansi kale nze nge yali nnyini mukolo nalaba nnyo nga keeke egenda kunyumira ku mukolo gwange ne dokita kati emikolo egy'abalala nabo bafune ezinyanyumirako pozi dokita omusawo wa dokita wa bitabo bate anti ba dokita baba banjawulo no si wa bitabo wa musawo yes mukubi wa mpiso mukubi wa mpiso Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers. C12. Era bw'otuuka ku C12, obupande waffe wonna oba obulaba. Oyagala kuzimba nju oli munayira oba oyagala kukuba pulani ya nju gy'ogenda okuzimba tukiri aba Regico Construction Company Uganda Limited ekyebando emabega wa Kamwesi bakuyambe bakoga mu kukuba pulani z'amayumba n'okuzimba naddala enju eza box ziri ku mulembe n'okutereza ezakyama n'ezitonya bakutambuliza amazzi mu nju plumbing amasannyalaze wayaringi n'ebikwata ku buzimbi njolo batukire tojja kwejjusa bakubire ku ssimu zaabwe zibaako buli kadde 078 232 oba 0709587777 beba Regico Construction Company Uganda Limited ekyebando emabika wa Kamwezi Shopping Mall. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na mugongo kumpi n'ekigwa ky'abajulizi oluguudo lwa Collins paka ku gate galina sitting room enteeketeeka obulungi dining efumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nungi parking nungi gate ya remote ekifo kino kyakolmodating abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo kale banyawe ne bassebo muliyo mutya mugamba mutya ndi wano ewa Kaftah ku Coffee Closet omwana omuwala yevudde botiki kati mvulira enjawulo eriwa wakati wa botiki ne botiki modern music yatugaba bagita butiki botiki era omwana omuwala yenna ayagala olugambo nsanga ku butiki yayo Coffee Closet erya Kaftah walitoddeko nalitodde nga liwanvu kale wano nga tetujja kujjawo bulungi olwa design eno nenga kakikole Coffee libere Coffee's Closet naye nga ku billboard yange kugenda kuliko Kaftah Queen omanyi nze CEO kati oli CEO nekozesa so ku body yange kuliko Kaftah Queen Closet then naye waneno just the name of the business is Coffee's Closet. Okay. Chingambye ziza Kaftah Queen because omuntu okumanyiza ddala ngamba hobo ala yalabika mulala tukatadeko manya gonna. Okay. So that tewali abula. Kiveyo bulungi. Disclaimer yesooka nga tukola video eno njagala okusooka okubuuza ku mwami wo doctor
era njagala omutegeeza nti nze ndi mukwano gwa Kaftah. I'm a long time friend. Atakumanyi. Amanyi bulungi. Omanyi alaba buli kimu ekigenda mu maaso era ngamba ono yakoze kino era ngambye lwaki toyita ku bakwano ne bakubuuzaako. Ku butiikyo. Nze byanga bimanyi. Abamanyi mwenna manyi Kaftah ne amanyi naawe akumanyi. Tebamugamba nti tumanyi okwemolamu. Abimanyi naye amanyi aboogezi babaawo tebakutiisa. So mukyo Kaftah oluvannyuma lw'okumanya nti yatuwadde capital wa boutique akimanyi nti ndi wano mubuuzo oba mubuuzaako awo kati ebigambo bigenda kunyuma. Bijja kunyumira ddala. Capital yatuwa wammeka? 3 gokka ge gatandisewo boutique. 3 3 gokka ga Uganda. Ku kino ekizimbe ekinene? Kuliko rent, stock, buli kimu. 3 go. Mayi buli kimu kisoboka mu Uganda muno so kati. Boutique ya 3 gali wano. 3 ng'abantu bagakuba ku mutimbagano okwo. Nga balaba tewali kyegasobola kukola. Kati gayina kyegakoze tebagidi. Kiki? Tetukikoze. 3 gakoze boutique. Nga kuliko emyezi 6 egya rent. Kuyu animal nno. Animal wane Kira opposite French supermarket. Kati gasasuddeko rent emyezi 6 ne gafunako ziddami. Nyinamu ziddami za gold. Abatunda engoye bamanyi ebbeeyi yaazo. Nyinamu beddings. Nyinamu side y'engatto. Weight gain porridge. Abagalo kolo bubina kweganyiramu n'engoye buli kimu nkirina buli kimu weekiri wakirese kati gosobola okola mu bifaananyi awo n'omanya nti kwa 3 yaguze kino stock wazino weebali nnyo omanyi mwetumiikiriza nnyo naye ebyafaayo byo mu boutique nabyo tuba tubyetaaga weebale nnyo kati asoma mathematics balabalamu bw'osigazako ne balance kwaga 3 boutique togiraba kuliko ne balance ate toolye oba ino okulya kale mukyo Kaftah sooka obuze ku bannayuganda babadde bakyaludde okukulabako bakoma mu mukolo ng'ozina olumya nga Dr. Ze bale tugenda oseesola omukolo bale musibe mtono wakyala n'abaami kasubire mu bulungi nze mugole wamwe Kaftah Queen mugole wamwe bwati CEO ako Coffee Closet ako sangibwa ku UN Mall Chira opposite French supermarket. Wow. Enamba yange kweri ku TikTok account yange mobayo kweri buli wamwe namango solo gifuna naye kati kwafuse business woman olina otandika okugaba enamba nzigabira ddala gigabe ku TikTok kwebali kati togirina mu mutwe some enamba my friend mayini wakujjukiza siize naategeere nnyo enamba soye tuginoonya bunoonya eri 07 009 72 795 bawadde Airtel cause yesinga okutuukirako so mukube ku namba eyo odalinga olugoye nina duvet covers domats nina carpets nina bathroom robes empale shuraka net kwega kale buli kimu nkirina n'ebizigo birina so gwe kubira Kaftah mukawatsaapa wakuwa ku China mubuzo inawo obudress bufaanana butya nina ne lingeries babazimanyi tetuzogera kaddemu lingeries buli kimu kirina naye mutuvuga speed kati omukyala wanajja n'akansaba tegedde wakubira olokabangambye kaluzungu nnyo baba bakutegeera kaweereze mu audio abakyala abafumbo babitegeera so Kaftah Queen today mukyala mufumbo abumazeemu emyezi kati 2 mbuwangaaliddemu nnyo emyezi 2 ababiri kiba kitya gobanga ku myezi 2 owangadde nnyo mpangadde nati mpangalidde mu bufumbo gomanyi mulimu be bawasa ne bagenda enkeera myezi 2 ogitamyako emyezi 2 ze wiiki 8 owangadde ate nga tukyeyongerayo mu maaso mukozi mukama alinafu omanyi tulina okujaguza buli kiseera kye tuliwo kuba abaagala twawukane be bangi so obadde okimanya ekyo wabiwulira ekyo nakimanya nga tebannalowooza nti baagala twawukane nakimanyi tiwajja babayo abaagala twawukane naye
tetujja teri kwawukana tuli babiyita biki kabani kundongo bigambo bingi byosobola okwogerako omwami ali atya bambi dokita ali atya dokita mulungi bana nga batumidde abaagala nnyo bane munebaliza omwami wange okunzigulirawo edduuka lino bannange sisobola okumwebaza ekimala akufudde busy anfudde CEO mukama yamanyi naye kale weewuunyira mukama yamanya abantu bano balina engeri gye baali bayingira mu bintu byammwe nga balina baagala bakutegerere ku ani g'olina okwagala ani g'olina otwala kyokka nga tebamanyi nti ye Katonda yakuwa dokita kati era kati olaba nze nkola nnyo kyenjagala tewali ambulira kyakkola era nabo abambulira ebyokukola beesanga nabo mbawadde ebyokukola buli ajja ng'akubuulira kyokkola Kaftah tewali Kaftah era mugamba munaye bijja kukola nnyo mu bufumbo bwo era eyo advice ejja kuba nnungi nnyo ng'ogyetaddeko saga nnyo omuntu ayingiza nnyindo zitamukwata mu bizinesi zitamukwatako naddala ebyobwagala namanyi olwo abagala ntusaayo kikyo nze bwe tumala okwogera wano newebiba byama byammwe mwenna abangambye ebyama byammwe mbibuulira bba wange oloopa tubageya oloopa mbaloopa oli muntu aloopa ew'omwami ngenda ne munyumiza byonna nangamba balinde olunaku lwe tulyayokana ate simanyi oba lwe luli nawe okimanyi nti abantu balinze buli kimu kyetukola abantu batutumya kati nze ndi mu rimlight era abantu baba bamanyisa yonna nvaayo nkaaba nga talina mpisa naye ngenda njiga mpolampola kati gwe it was by surprise n'otukuba omukolo Kaftah kuva ddi ng'okola ebintu ebyo negwogeza abantu obwamaani negubatuza obufofofo ne babakaba ne bakaba abazirika ne bazirika bankubiranga lwera bali mu ambulance babatwala ng'okoze omukolo ani yakubira ani yazirika shogato bamanyi naye abazirika baaliyo abayogera kale buli muntu ya expert omanyi waliwo ekintu ekituukawo n'olina ng'oyagala gwelina wansuulasuula nogarach so kati baali bangi naye mugume buli mwagumye munneewe kyaliwo ate nga tukyeyongera maaso kati ola mwayogerera ku kyala lujja mwayogerera ku kyala olwo okwanjula tekugenda kuba kuta oba tugenda kwogera ki tengama muyinza okufa mugenda zirika teka kuziza oxygen webaze nebazeeri amtute ye naye mugume waliwo abawakanya omukolo nga bagamba yabadde birthday ngeri gye ndi CEO mulimu ebintu kale bisikyawabudde kuba kati I own a business by the way ate abalala and nekirala nyina employer tusigale mu Luganda asaasiza nange ako nawe wali badde okawogera n'okayunga n'okakuba anti engeri gy'okaleese ku speed kati kiyinza oleeta obuzibu mu kumanya akatuufu nyina employer ndi employer okay kale tuzeeyo nkabaddiza mu reverse aye tetukatemamu kano bulira nawe kajjemu onyambe mukajjemu bano banzi tugenda bakutte nabo wali nina business era ndi employer nyina employee kitegeeza ku ggwanga lya Uganda kuno kuliko omuntu gweki gwennyamba somewhere somehow ate osasula omusolo ate nsasula URA ogisasula ku buli ekiri wano Kaftah inako percentage y'omusolo ogudde eri government. Thank you so much. Kati gwe ng'ogyeko data bwe tubalaabalamu omusolo returns zo zenkana zitya? Zitya. So kakitegeeza inze buli kimu kyenkola nnyina kyengattako eggwanga. Eggwanga lyeyongerako ku musolo gw'empa. Kati waliwo ebintu ebimu bye sikyawabudde ne bye sikyalowoozaako because nnyina bingi. So zino ndowooza abantu bange baleetedde budresi wakalaki. Yeah. Nnyina okubala nti nkoze magoba ki. Yeah.
imbale nti okay kati sawa zino sina TV mu dduuka lyange neetaaga TV. So kati kwagamba nyina ebyamakulu ebyokulowoozaako okusinga abantu abayogera ebitagasa. Smart TV we need it here. Yes, thank you. Yes. So kati ate okudda mu bantu abayogera ebitagasa ate so ngate bali ku live. Omanyi oli okudda ku live. Sirina budde nze ndi CEO. Wale ngozi zesola kuddamu. Mchala mfumbo. Kaftah okuze. So I give time what is worth my time. Ekitali worth my time, I don't give it time. Kama baveka. Nenga nje mugulengo wamma kambuze gwamma kati. Wamma chichi gwe chewatunulira ngo osalawo cake yali ku mukolo gwo. By the way cake yayogeza abantu ebijambo. Wamma kati gwe yagigula. Oba gwe yali ku timu yagigula. Amma kimwe kye mwatunulira kiche mwagenderera. Kale nze nge yali nnyini mukolo nalaba nnyo nga cake egenda kunyumira ku mukolo gwange ne doctor. Kati emikolo egy'abalala nabo bafune ezinyanyumirako. Kati nzo gye nalaba ku gwange kyovula bwena ne Gomez nayambala red ne orange. Kalaki tewalagamba lwaki nalonda kala red ne orange. Ne orange lwaki kala temwazogerako. Kakitegeeza kikiwoomera matama aga abiri. Naye era engeri gye kiri nti omukolo gwali gwange. Buli choice ky'otaayagala ku mukolo gwange kikole ku gugu tokikola ku gugu. Bana Kaftah okuze. Atayagala kyange gwe kikyo tokikola kiringa kugamba bodyguard nagisetinze nataddemu white mungi. Eyo giteeke mu bbulu oba red. Anabaagala yero muri bangi. Nze keeki yange najagala ng'eri bwetyo. Kubeera sente zoowa omukubi w'ebifaananyi, zoowa owaddiko, zoowa emmere, tosobola kungamba mbuzi zituuka cake. Kuba cake kyekisembayo okuba ekitono. Kyekisembayo thank you. Ne bwe bayamadaala 5. Aye n'ekirala ku mukolo gwange bwe guli nti gwange. Wali oyinza n'obutasala cake. Nyinza n'obutasala bati nayagala ngiteekeko. Ne bwe nalya. Tone tewalya. Fenna ate neetumala. Aye neetumala naye ate n'olaba omuntu ng'aleeta omumu ogutamukwata ku muntu. Oba baali bajagala ku delivery nga teyabatuukako. No, bannange kino ekintu kyali kyange ate kindamunyumidde akikole ku gugwe. Ku gugwe bw'oba yange yali ya 5 yali ya 2. It's very funny yali yange gwani akumanyi. Ogugwe guli waso kati. Eriyo n'abakoze nno cake nene nga teri aboogerako. Nga teri ajogera nako. Ate gamba singa nakola ennene singa baafuna ekyokwogera. Nali noonya byakubawo. Kati okuba nakola cake ntono so that mufune kyomwogera. Kati sasa singa cake tujogeddeko zingali nene. Weebale nnyo. Kati beebaze Katonda bafukamire nti Mungu weebale Kaftah kola cake ya 5. Nefuna kyokogera. Nefuna kyokogera. Kwa mwali kijje wano. Eggulire ngali buze mu ggwanga lino Uganda. Negojja kunkubya enduulu. Kaftah agenze mu bufumbo nga muto. Nga lwaki afumbirwa nga muto. Bano baanera kati katubalinde bagenda kwawukana. Banji babyogera naye mwana muto. Lujja kankubira ekintu. Buli mukazi eyeegumya ali eyo essanyu ly'omukazi yenna kuye musajja amwagala okujja ewaabwe. Kyekitiibwa ky'omukazi yenna. Bano bonna bawulira nkola sene zange mwegumye mu bulumi obw'amaanyi ennyo. Nako abasajja it's because tonavubafunamu mukisa. So kati fa bafunyemu omukisa nga tuli bato tetunalaba abasajja bangi. Leka tugende. Omanyi n'okufumbirwa ng'oba kuyiseeyiseemu tokyalina kintu kyonna kyonna. Kiddako. Myaka 3 kuddago toyina yadde yali akusiyizaako. Myaka 3. You know, I'm 19 years. Kyekyadala. Ya muto. Indeso omusajja waffe. Oyina n'okunjagulizako because yes afunye omukisa nga muto. Kitegeera. Naye omukazi oli eyo nze nabalaba. Era papier. Tewali ku papa kubeera nageno okola ki okulwanira omusajja bagende bansiba kitegeeza nali mukulu. Okumulwanira. Kitegeeza nali mukulu. So leka musanyuke nti at least gwe yarwanira amututte than bana teyamutwala mutwala ekikwala kisiro kitegeera ate ekyasinga okuluma abantu it's because
saga ezaaliwo it's the same man eyanyambye n'ajja ewaffe kitegeera kyabaluma kubanga abantu ba social media bano baagala nnyo ebyonoonese baali baagala kuwulira yamugoba beekyawa kati buli kise yawulira nti ye musajja y'omu yali disappointed omanyi baagala nnyo ebyonoonese ate nno ye musajja omu yeerankwedde business ye musawo ye yajja neyo waffe kati bino ebintu birimu katonda bannange abakyala muyiga olwanira abasajja babalwanire fight for love kubanga omanyi ekyo omusajja agenda kutwala because omulazi nti omwaga kyomulwanire you know katubawo obutwamu temulwanira n'abasajja si kirungi naye otherwise singa tekyajja singa siri wano omanyi esanyuma mangere yawulira nti bambi at least omwana atulaze munne ate nga teyalwanira bwereere tabadde n'abasajja bangi otuuka ku musajja yandiyagadde okuwasanga bakuzunzize no neri east left right ogenda okujjamu engoye wenna nga tukayina kantu nga wayiikayiika leka bantwale nga buli kimu kikyali tutu buli kimu nga kikyalimu nga ndi nshe nakulira mu bufumbo kyofala abasiraamu bakusapootinga babo bakkiriza mu bufumbo bw'emyaka ng'okyali. Yes, because abasiraamu omanyi lwaki balya because tebaagala bwenzi. Tebakkiriza mu bwenzi, tebakkiriza mu kulaba basajja bangi. Tebagaba chance, eyo chance tebagikuwa. Kwebale nnyo. Naye waliwo n'akyali muto wakulika emyaka gy'okufumbirwa sirina 19. Buto ki obuli awo? Oba omaze oyise 18. Mpisizza 18. So kati buto ki obuli awo? Ate nza stompimidde nti kubayogera wabakuba mu ttooki awo. Era nabakuba mu ttooki bonna nga tewali future. Abasinga baali basinga mother ng'awulira bubi okuwulira nti Kaftah atannafuna yadde olubuto lw'omusajja agenze waabwe. Kati ng'atuulamu ewuwe mu kazigo ke n'agamba Kaftah kyono gwe batutte kitegeera n'agamba kangende mukolerezi vidiyo nga muvuma naye ate nga ne bwana avuma omusajja ntutte tekivaawo nti tantutte ngo ne bwana ayogera bubi ne bwana avuma ne bwomunaakala emimiro nze nalaba baasaba amazzi ng'oli ng'afiirawo gana njina emisoni givayo muogana kugambye bakolaze nalyayo nga bafaba nkoze ki ate ekyasinga kunyumira nga kwogerera ng'oli ku honeymoon nga ndiku kati nza kambabuulire Katonda kye yateeka ewamu tewale ayinza kyawula if jobless no man can curse. Ate bino bingi bikyajja kola ne business babadde tebagisuubira so kati kitegeeza it was a surprise bingi lwaki waganya okutambulira mu surprises anti nyina bangi abatanjagala bangi ate sinza kola surprises I just find my God nga nkoledde ebintu ebyewuunyisa omanyi lwaki kubanga omanyi Katonda ono akebera mitima gy'abantu asobola nga Kaftah yes mwasamu nga bwendi naye ate nga nina omutima omulungi kitegeera ng'ate imwe abeefuula abatanjagala mwefuula aba innocent ate nga mmwe mulina emitima emibi kati Katonda akolera oyo gwe kisaanidde gwebuze munene business lwaki mulala si yagirimu nze agirimu kitegeeza God blesses omuntu ali worth his blessing yeetegese mukisa gwe gusanga nze Katonda yali mu bintu byange binene sijagamba nti oba nina kino oba nina kiri nedaba mikwano Katonda yambeereddewo yangamike omanyi buli wobeera n'abalabe bangi Katonda akulwanira nnyo entalo because bawala n'alina bw'olaba nga bakusuutasuuta bakuze ne bakwagala nnyo mukwano tolina you have to work for something at least obeeko nekiwolagako naye kati nze I'm so good nti bangi abatanjagala because I be like buli wempasitinga negativity neba nnyingi ngamba okay kitegeeza I'm somewhere tewali omuntu agala kulaba ng'oli bulungi buli ali obulungi tebamwagala ngamba okay bangi abayombi kitegeeza you know I'm somewhere when postinga bonna nga bawaana I be like boy I have to work hard you know kakulu nnyo ako so mucho wali abasinzira ku biri bye twayogeranga ng'ogamba nti nze sirina mpisa
nga bagamba kakati Kaftah agenda mu malaka atya nga talina mpisa biri bye twayogeranga mu video ate nziri titasizirina wanaani atakimanyi sinanza noterezaamu nina empisa katoli mukyala tokimanyi sirina mpisa no nze banga omwami alaba sirina mpisa ate naye akimanyi sirina mpisa yatutta atalina mpisa sirina nti abatalina be bafumba kabagezi bokka kano ne Kaftah abatalina be bafumba okuze gotola Brina nga bamwogera Brina Slimbe Slimbe tali lubuto kati oba tuwa bikadde nga yazaala ali lubuto cause I watch her videos yayanjula omukwasi wa video bamwogerera Brina Musege ya Juda zitatu gwe waabwe gwe bakyala enansana we bali ne bakyala waabwe w'omusege nanga atalina mpisa bantu tanina ne business yange kati gwe maama atuddeyo n'empisa ze nnyingi leka zikutuulirire otuule nazo kakkane fa abatalina mpisa fa abafumba kabadde kakulu nnyaako nno ategeere atategedde abuze tukule essaawa ku paaka enkadde Owaye bangambye masanyu meerere majaze nti abantu boogera naye wakati w'abaagala nammwe nti masanyu meerere era nti n'ebibala by'obufumbo mbu byatuuse dda ng'oggyeko boutique mbu walibanga oli ngani mufumbo oli lubuto kale kitongambye bugambi batugambye oli lubuto kati ebibala by'obufumbo lwe lubuto ojja nawe ina science wamma Kaftah n'ebibala by'obufumbo lubuto obufumbo ye mwana batesikatagede omanyi olubuto tebalukweka lulaga lweyogerera bwe naalaba lubuto mumpe emyezi 9 si 9 ye giba 8 olupya naye olinamu experience wako olinamuko ku baana abawera wamanya otya nti luba 8 just nebuza kubasawo mbakolako interview ogenda nokola lubagamba mumbulire tegiwera 9 era wenna abalubuto bajja ddula panaawo mbadde sinnategeera nti ndi lubuto naye abakebezi bange bwababa bakirabye dda ku TikTok kati kuliko embuto nnyingi nnyingi nnyo nange nazirabye naye kati abasajja babalisi be bangi bannange abayagala okuzaala bazaale ate nekira ndi mufumbo wenfuna olubuto kinaaba ki ng'oli mufumbo ndi mufumbo just tubulako just party ntono nnyo naye at least ku madaala g'obufumbo tutambuddeko si kyo obayo bamumanyi thank you ne bwe naafuna olubuto era tekiba kibi kubeera omukyala yenna gwe bazeewo abo atali nti ndi waffe ekyali ku lujja nfuniddeko olubuto kyekiswaza ndi wa mwami wange embeera nabba wange kale adenkere kumakyafuna olubuto ate mutandika lubuto nanga abantu tebalina byakwogera ate no banyi nti nabasinga bamanyi nti ekyanguye emikolo nti luba lubuto anti mufuna nnyo abatabaagala because buli wafuna omuntu nga lojja takwagala ogenda fuba nnyo okufuna olubuto so that ajje waabwe owemmwe wabula omwami wange anjagala anjagalira ddala that's why teyasoose kupushinga mwate soka ofuna olubuto nzije soka ofuna olubuto nzije teyasoose bikamunaye ye yayagadde mulimu gino tukiri mu babiri nze n'omwami nga ffenna tweyagala muwagala nnyo naye anjagala nnyo so kati ebintu tubikola both ways agamba bebi yagala kino era tubola tova ku mikolo nga social media wala nangamba bebi oyagala kummulamuko oyagala gendako wa namugamba bebi wano nanvuga tutyo ku lyato tugenza kuva ku honeymoon kale yalinga honeymoon you know we spent there 2 weeks kale kwegamba omwami antegeera ali nawe bamutegeera ate nange nze namutegeera tannantegeera kirabika kitegereka cause n'okulwana kuli kuba oba wategeera omuntu kati ab'olubuto mujja ddulaba buli omu abeere mukakamu step by step mayimba kimu batwagemba manyi kuba nalibadde nsuna awo nga nsunaasuna kubiri maaso awo naye engeri gy'oliwa surprise sunasuna tulabe oba tunaagendayo
manya tuizo kwekala tutuuse nga tetutegeera saagala suna kankuleke mu surprises zo bana wonga balaba nga mulaba y'ekipya ng'olulala nga balaba negomanyi nti olina abaana bangi bolese mu liigi wali mu first league bangi nnyo mu division 1 bajja kuba bulungi buli muntu alina omukisa gwe nze katonda yantegekera kino yantegekera omanyi walilunaku lwe nabagamba one day I'll be a millionaire wano nzija mbawe sitole yange emabega nga mulowooza nsaaga ndowooza mulaba amadala ntandisa okulinnya kuba nsuubira no mu Uganda bantu batono ng'akyali teenager ng'alina bizinensi eyiye ate eyimiridde kituufu ng'aggyibwako ekigambo weebale ng'ate atudde mu bizinensi ye kale kwegamba bino ebintu birimu Katonda nnyo era Katonda nga ajja ba surprising nnyo I believe. So you can't stand one time nobaako ka advice ko waayo banno be walese wansi wali mu liigi eri wali bakakane ali naddala bakatabamu abakwekoonako bati nga balowooza tukyali mu bikadde anti kati olaba bino ebintu tojja lowooza nti ogenda beera nga Kaftah kyova olaba nze sirowooza nti ngenda beera nga obakali nga gwe naawe tolowooza nti ogenda beera nga Kavuto so buli wabeera nga gwe you be you manya obuzibu obuli ku baana ba social media they fake life kitegeera they fake everything the moment you fake life oyinza n'okubeerawo nga mulimu oba omanyi oba kale omuntu ng'alesa omukisa oba agenda kuwa mulimu bagenda kuwa business oba agenda kuwa ki like endorsement ey'amaanyi but just because you show that you're living a dreamable life like a good life nagamba oyo ali bulungi kangende wala kitegeera so just be you stay calm gwe kola gwe kiva ku mutima gwo don't rush mboro okuba bane Kaftah akoze kino nze tonneerijja ko nze nnyina sponsor bba wange nze ngenda kera ku makyane eno nga ndi ngenze ku vacation UK kituufu ogende webakena abasajja babwere bakusigira ebirwadde anti Kaftah so kati muliigi abantu bagamba nti oyampiseeko kansigali wano n'ogenda ng'okola mpola so that weyongerako yes but todduka muve mu competition ojja genda anti Kaftah bamwanjudde nange ngene nsibo omusajja wano olubuto banyanjule mangu kitegeera se kuwanje in fact bakyadde nange bakyali waffe because you live competition genda otomere sajja kulegana olubuto akyadde wammwe you know competition kale mbi so bakakane kati nze abantu bange like you know abatanjagala bange bana musenge ne balaba byempostinga badda mu fake account ne bat comment kati bali mu kuwuliriza buli kyoyogera kati era bagenda bbira in fact bali na mubbira toni mubbira tonjagala ntobiraba oli mukulaba second ku second kyayogedde biki Kaftah kyayogeza kino I know my people kiri kuki thank you so much nza ku TikTok manya abantu amanjagala n'abatanjagala abanjagala kwe bali n'abatanjagala kwe bangi naye abatanjagala badda mu kisenge ne bawuliriza byenjogera beefula batambeerako ne bakufuna zi fake account ne bavuma ino kati I set the best era wemba mpoza ngamba bambi abantu bange buli kimu abantu bange omanyi njagala nnyo so loving UK kakana bayagadde kiripira atomedde ng'agudde mu mbi kati mamukakane ekintu kyalina budde bubaddamu no sign ebintu byakyuse ne mu comment section tokyatulamu sitala kubeera da mu comment section yange era nawe wakimanyi wamamu nkyabaddamu lulinayineyo obudde bungi nga twetwala mu comment section naye kati bikyuseemu singa zotunda wezite bwezitura kuba nti eno nyanjeza bakasitoma weziri naye eno nnungi nina ne jeans nyina kale nyina ebintu bingi sofa ladies ebyabasajja sirina kale mu maaso awo tugenda batubalagako ku bintu mpolampola mulabe Kaftah kyaliko nti bya ddala tulimu serious mukeeno ekigambo kino batisome eno gye tuli ekira Chira bamanya wabalina sente omanyi Chira ye munyonyo omupya niyo munyonyo kuline kubo gubuuza Chira buli omakimanyi Chira bagagabi babeerayo najera yarakuba bali najera beepankamu naye najera naye kubo bbi
Salama Road bavuganya. Ndegala teremo byamagu. Mbabuulira bamwagala ndikwate video ya ndikwata. Bali bubi. Lile mwabinya. Kale yo kire eri promising. Tibali mulikola. We bali malira we bati kigenda bakiti. Kuba bone kubo in fact. Ataka teliye waffe kubo between chorus. Go eri munda? Moyongera munda eri. Bulindo? Mbera side. Yo waliye kubo dungi. Bali kola chorus. Dene Gazini dungi. Yase no wagulu tabana batiriza naye. Eri bamalayo. Atalina byakola ngoyagala yo olugambo. Nze wendi mundetero olugambo ku butiki. Tutukawa lero tunyumye. Nengo malirizo otwalayo ka dress. Era jana za fulumaje wanonga njogeza bwati. Olina okutwalayo koko otwala. Nenga nyine ngoye kuva ku mutwalo gumu. Nsangwa wano ku UN Mall Chira opposite French supermarket. Wamanyi French. Wali echengo. Waliwo restaurant wansi gentu yake ekizimbe bawagirako nero ati ngotandikira mbinene badde mai wali tandikide mu kaduuka akasookerwako n'jango yambuka balumye nnyo kubanga natandikide mu mall naye nga wonna bagambye nti nze nyina sponsor ko sponsor na sponsor ate nga ali permanent sponsor ate ali omu. Thank you so much. Siba sponsor nga abana abawala omukolo nze ina sponsor wange mwami wange so kati doctor waba agambye nti kafi okusinziira omanyi nze I set the pace to my people nyina okulaga abantu kati nze abalaga ekyokukola abantu bange abatanjagala nze abalaga ekyokukola era abatanjagala ogenda balaba nnyo mu comment nga bayomba kuba nti mboogeddeko naye kati engeri kiri nti nze mpa abatanjagala ekyokukola kati nabadde nyina basetingira ekintu nga kino kwali singa naze mu buduuka ate nabo ng'ate babusobola twali badde tetuli bulala waliwe n'omutembeyi ng'ayogera weebale nnyo naye kati karenti buli mwezi kamu 2 kagwa ng'akimanyi baganya waki watandikidde mu molo renki agenda kutuulamu my love abanjagala bajja kujja bampagire ate eri yena ntunda pozi dokita omusawo wa dokita wa bitabo batya anti ba dokita babanja no si wa bitabo wa musawo mukuyi wa mpiso mukuyi wa mpiso tugenda ku mpiso ki waneno izikujira wali lidako owachogamye mpiso owachogamye musawo plain musawo yes musawo owachogamye mpiso owachogamye mpiso ati ba dokita bakuyi wa mpiso bakuba empiso nindo bambuza mbakwenda ku drive kimumukole ki bagala musalako abona nga babbi akolera wa yetwalayo nga yagala omujjanjaba kumbaze kwetega muze muva ku sponsor wange muva ku sponsor gamba omwami wange anti sponsor wange byonna rich daddy tukubuza bayo mbambu oyogeretsa omusajja alina ssente ate tazirina anti bamanyi nti abaana ssente baba n'embuto ennene baba banene plus size rich daddy abamanyi ye nange batumanyi so I don't want to prove to anyone just bikora bye birina okulaga yakupikinga wano ku mulimu yandeeta nanzizayo ewaka buli lunaku tagala nfufu yekira kunkuba akuleta nakuzaayo kimuli no just Tom one you had time kyakati aleetaani nayinza okuba nga obudde bumumala kutuuka ku mulimu mu budde by the way bawange si ye doctor si nurse banansi be babeera ku maraido 24/7 nze wange abeera ku program bwe bamwagadde lwagenda appointments takola bino bya genda mu government kutuwa okusigninga bitabo no era sala no malako mwezi wakanga wali because akola ku appointments right now your appointment lwagenda nakola navaayo yegwe kambuze ku mukolo buno obuyimba bwe bakubanga DJ nga ndaba obuzinisa nankola wensi kiki ekigendo kyali ki omukolo gwali gwange mwe mwagala nsanyukire ku mukolo gwange
kali mwali mwagala mbeere bweti mutandike omusajja yamukasa omukolo omusajja Kaftah abadde tayagala nali no balaga nti bantu by the way it's my first time okujja ewaffe n'okukola omukolo we n'okukola omukolo nze it's my first time so I've never experienced this before. It was my first time mbajja ewaffe, so I had to be happy because why not? Omanye abantu bakola nnyo emikolo abasajja ne bagaana okujja. Omugolo omusajja n'atajja n'oswala omugolo omusajja mukama nnyambye azze. Katonda ayambye omukolo gwange enkuba yatonnya mwana gwo kumakya biko byonna ne bicyankalana naye mukama n'ennyamba ne bitereera n'akasana ne kaaka. Netaddamu kutonnya. Kyali kisiibwa kya Katonda. I had to be happy because kibeerawo omulundi gumu munairujja ebyo abaleekaana mbu yasanyusa nnyo it's because tebabi experiencingangako and most of the times osanga nga abo abantu talina nasuubi oba alikiwulirako so kati omuntu eyali akoze ku mukolo yaba amanye essanyu eryo asanyusa nnyo si nti aba ayise mu ttanuulu nti aba akoze bingi okuwangula aba akoze bingi nina emyaka 19 lujja mu Uganda muno mwana kiguwayo obuliddeko gwe bagenze ewa you know I'm so young, but I have to be joyful. Yeah, it's my day. Luberawo lumu mu bulamu bwonna okutala kuliwo kumu. Waliwo akayimba ke baakubaka n'akakusaasira. Yalekawo abalina figa amaaso ne sikiini. Mukisa guno gwali gwange. Oyina engeri gye bakola. Yes, because when I get yalekawo abalina figa because abawala bangi abali abalina figa beyalayitako daga kangene wa Kaftah kyange nyina gwe nateeka mu picture wo abamaaso nze nina amaaso gange amalungi kikyusetaga kukingamba agoterya kusinga ne skin nyina skin ennungi so siddogo era teryali mukisa wanga tekisandika so okakoze n'okakola nakola yaleka balina figa abamaaso nezisikini mukisa gudoguna gaali gonge bwenzontanera omugudu nzijukira bannange oyina kano kokola bwe namufuna kati kamulike ngalavu kubana banageza mundeke just now I had fun to enjoy my day. In fact, that was my mumanyi ssanyu lyenna wa maama wange kuba buli muzadde atudde yeegumya ne taata ne dad basanyuka yaliwo maaso ne bagamba kalidalu waffe finally bamututte mani mulowooza tajja kgenda ate ngamba soose n'ogenda so kati bino ebintu munnange bibamu Katonda kankubuulire ebyaddala abayimbi bano batonzi nakikkiririzaawo nalaba layini z'oluyimba lwakusaasiranga buli kimu kimaakinga ne kyendowooza ne kyenjagala ne feelings ng'odigidda nkibuulira kiri ku mutima omukisa guno gwali gwange ate kana kayimba ka Starboy Natoro kanagamba omukisa kyawa bukyawa nga takyayiddwa wulira wero kaneno bagamba n'emikwano gye giba gya mukisa abantu ne bakuŋŋaana olwa birthday o birthday ndi wa mukisa so nti kwegamba ne baba bagiyita birthday abantu bakuŋŋaana siwe kiri navane ngamba luyimba fezi ya luyimba naye tubadde tulireetinga ku byaliwo nanti gwe mukisa ogwo naye maama wapangisa omuzinyi n'owakatinko omulala nga certified omusanyusa oyo mwana mumuleke bane omwana ate inzo olaba sirabangako in fact sifunangako ku mukwano guli rio nga douche mukalaba kakana ye mufumbo bawe ensubuga kwe kuyingira mu nsonga z'abafumbo nga azitaddemu because yasanyukira ddala kubanga yali achi experience nzeko kati bwosanga baneeno tebagireetangayo yadde akamese ewaabwe ne bakakubaawo yadde okujja okulaba omusajja okujja ewaabwe nga maama we mulwadde tajjangayoko kati we baddayo yasanyusa nnyo kugwo tajja kusanyuka nga ne bazadde tebamanyi gy'osula ne bazadde bwe tebamanyi gy'osula babafumbiza bya eno mabega eno yankukutu babafumbiza beefumbiza bonna baba
banange nze mutuleke dushya innocent because naye mufumbo bali bazeeke waabwe kati gwe mukyalo atalina ssuubi lyetula wansi leka entalo z'abafumbo sigale mbafumbo atali mbafumbo atuule wansi kati nono oyo omwana okupika ekintu nga yakipika nakyera kyayogeza aba era gusaba wabuulira mbusanyuka otya bwotyo osanyuka otya ngo kino sikirabangako. It's because you're unlucky. So you're unlucky. Kubanga ku myaka gya 29 tewali yadde emmese yali ekyadde wamu. Okitegeera? Menyamuko. Bagamba mbwera dushi afumbidde wangi mbuba mu propose emirundi mingi. She's lucky baby girl. Wani yali azeeye wamu. Kubona abasinga okwogerera dush. Nga bampropose emirundi mingi simanga bamuwasiza nnyo. It's because she's lucky. Tewali yadde yali aleeseeko olukyokolo okuteeka mu ngalo zaabwe yadde okumukiinako nti ngenda kuproposing. You know, people are full of bad energy and baagala nnyo omuntu okubeera wansi waabwe. That's the problem. Naye mulimba ate balimba nnyo. That's not good. Omuntu afunye ekirungi musanyukireko. Emmeeme gaba yemmeeme efuna amangu webale nnyo. That's why mutulaba nnyo nga tweyongera Kaftah bamututte bane bakitutte banange lwaki oyo mwana. It's because Katonda alabe kiri mugulu. Kaftah yageze ne bawe esanga ku honeymoon agenze nemwogerero kitegeera nze for us to keeping on Katonda to building gwolyeyo to spread bad energy. That's why mjasigadde nnyo muzigo because toyagaliza wabula yagala ofune wamambuulira emyezi ebiri egy'obufumbo obusanze otya? Oba tukyali mu first trimester simanyi. Noli mu first semester? Sofa kiri kitya? Omanyi nti birimu kati okuzuukuka n'otegekera omwami kacaayi. Mwana gwe nave ewaka nga bankali nnono nkunyumiza oba banaabiwulira. Nave ewaka nga bambuuliridde. Bakubuulira? Bakubuulirira senga. Is it senga? Senga. Senga we yakubuulira. Bakufumbira. Kati nga bambuulirira nnyo okera ku makya nfumbira omusajja breakfast. Breakfast in bed nno ogimanyi ssaawa 2 obeere ng'oyimusa kyali awo. Maama kati ffe abamu abatamanyi breakfast in bed tubadde tulowoozezza birala. Biki? Andi nze nkifudde kya Luganda ekyenkya mu buliri. Ekyokumakya. Neda, breakfast is in bed, sorry. Oyimuka n'ogenda no preparing a breakfast like very early in the morning sanga bila kumacha nnyo. N'ogenda no preparing mukyala onakuleetera ng'okyebaza. Okubanga azukukabuti nga bakuleetera breakfast chai matooke like akufumbidde breakfast food. No, yeah, you know, that care. Oh, okay. Your breakfast in bed. Tojuwa. Nali nesunza. Na hivi nebintu ndowooza oba ofuna muntu nga oba akutegedde. Kati ye yakigumira tafuna breakfast in bed. No such, but my man knows me. Amanyi. Bina bitone ekinyimanyi n'ofuna omuntu nga kyaliwo. Nga kyaliwo kati nze waliwo ebintu bino mbogena afukamira nze omulundi gwe nasooka ofukamira yangamba mboyagala sente mmeka school. Zaki? Anti naleeta emmere mbonga afukamira. Ne nfukamira wenti nga muwa. Yatulira n'aseka n'agamba ayagala sente. Kati mukyoka kyogamba. Nedda gye sinfukamidde. Banange yaneebaza emirundi gyonna ne kati saawa zino nagamba okimanyi wafukamira kuludi eri nompa emmere. Tokyafukamira? No. Wabikowa. Naye mpozi nga nnyo kyamwagalako. Ofukamira? N'oyiwawo. Namanya olina kyoyagala. Mwamazi namugamba nkuleetere kaki. Nagamba kwata kaadi ogenda ogula byoyagala. Wasita ofukamira ng'amanya olina kyoyagala. Amanya nnina kyenjagala. Naye yammanyiira naawe. Amanyi banga mmanyi. Bino tusimanyanga alina okulya sapa ng'oli awo. Byonna bikola bulungi. Anti nze sifumba. Mukola mutya? Tuli awo ku frame. Mulya mmere engule. Nakati ng'oli mukyala mufumbo. Yeah. Ne mulya emmere engule. Nkutwala ewange olabe ekintu ky'okufumba. Teri wadde masepiki. No, masepiki gyebiri buli kimu ingredients buli kimu wakiri mbigula mu fridge n'ebibeeramu. But I don't cook. I don't know why. But do you know how to cook? But sirimba naye I don't cook. I know
how to cook. I know very well how to cook, but simanyi naye sifumba. Ate yakina yakimanyi sifumba. Era regular oltuuka ate sinza atandise okukola. Ate sikyafumbiddeko ddala. Anti ngenda nkeera breakfast gitumye wali ku supermarket. Bandetere wano eno. Unamu wansi waliwo restaurant. Bandetere wano breakfast batuweretere lunch ne muwala wange. Or regular oltuuke muyite babe come and pick me up. Tuite ku frame tugule ready food tugende tuje twebake ku macyanveeyo naye agende gyalaga bw'aba taliyo atumye emmere ku glovo bakuchi nange nzija bw'aba ati obulunaku ate ze sigala odduuka nkola Monday to Monday. Kati Azemu ofumba nze Kaftah waako tosobola kufumba naye ndifumba mu maaso edooza nga nfunye omwana kuba ndowooza mbangambye mbwe ebintu bikyukamu so kati njagala buli kimu kikozese mu ssaawa zino nga nkyali mugole. Nyumirwa obugole bwo wamma. Thank you. When nazaalira jukala kati wozaala oba olina okufumba mbamu ebintu by'olina okukola ng'okyusaamu naye kati panao naye kati kandowooze nti ku nsonga za ssenga eriyo dish wayagalira emiyembe ajjamu apaalya apaagirya mu budde lwakuba zonooneka naye nfunamu kale ngulayo ngambye mu dish ndi ku nsonga za ssenga kati zino apo ze batereka mu kisenge okumpi n'obuliri bannange naye siba tunalya emmere engule mbeekayo tuveeyo mu neesonyi wenzi soka omala mikwano ntunda engoye ntunda n'engatto ntunda duvet covers amasuuka towels ntunda bathroom robes nets four-stand nets ne ring nets ntunda blazers kale kwegamba ntunda ebintu bingi wabula nsangibwa ku UN Mall Chira opposite French supermarket enamba yange kandi basomereko ayinza gyetaaga namba eri 07 009 72 795 kubirako obukubizi n'ojja n'okima olugoye olulungi nyina engoye ennundi topsi empale kwegamba buli omu kuva ku mutwalo gumu ogwa Uganda paka ku mitwalo 15 mwebale kutulaba mu subscribing tujja kwongera okubaleetera emboozi ennungi ezirimu okuwuliriza nga zino mwebale kutulaba okay byebyo ndowooza temutubanja for today fe tubabanja ekintu kimu tetusobola kujja ne twogera byonna nga temuguzeeyo bajje bagule mutwe kati you order now ka G-string kakutuukeko lingerie lwaki okayita kagambo kadda bada koyogera abana bafudde lingerie kati nze nga togiyise wooti oyinza ogigulira kale ennika zonna weezi zira lingeries obulungi ababumanyi mubumanyi yes at a very affordable prices mze lujja ne Kaftah Queen tukubuuzizaako dokita ne mbuuza ne ku mukyala wange